Bakaita nkwegomba bamwita Kenneth Mugabi of the album Chibunomo, right? No. Ugandan album. Ugandan album. Yokubiri. Yes. Yeah, saya kale akayimba bangamba gwe wekolera scripts zo as a video sometimes. Well, nze ndeta idea. Ngamba ndaba mbalo ndaba muchinda. Kati bana ba shooting like adina sense akola ne kubayo gundi budget asanya. Yakola nayo. So yina atanga kuwandika naga hey what concept yenye. Katugolete ekiroto no kimuguza no mugato nti kiyinza okuba bwe kiyinza ofanna bwe kati nakiteeka mu nkola. Yina natigata mu idea ye. Naga nabuze no kuba n'abana bagattamu ebirala bagattamu buli mwafuna ofukola ateka at least punchline. Okay, this is beautiful. Bakaita kwegomba bogenda ku Kenneth Mugabi music. Solo kubanga oka streaming kumikutu gyonna streaming Ugandan music. Osolo genda no streaming music ategenda okagule. Osolo genda no okagula obo mu support. Nze sendezo nagambe teziba nyingi. Naye gwe tomanyi kyo obo mukolere nti bwe tuwera bangi nga tugenda tumukola wetu kyo. Atuwa tulina gye tumutadde. Kenneth Mugabi kumanyi ng'omu kwabo abayizi aba music. Yes. Yeah? Music yo na abamusoma batera okuleeta olugezigezi mu ndonge ne ya bulijjo. Ekisooka simanya when you take out distance weight between you and the mic. Yeah? Oyina kubeera mu distance weight. Oyina kuba ng'oyimiridde bw'oti. Okutuuka okwa left bwe kubeera ku right ojja kuwulira bikyabo. Yeah? Oyina kuyimirira bw'oti musa. Mwina olugezigezi olugezigezi munnange. Kati yakikola n'ateeka kwa ero oyina n'ateeka kwa ara. You are no olugezigezi obanza ino olugezigezi. Kati gwe omu kwabo the Silver Kyagulanyis ne Kyagulanyi omulala Bobi Wine abasoma bagenda ne basoma endongo. Waliwo ne Hildeman Doctor mu dokitaali. Temuli bangi naye. Waliwo ne wala nti bakunoonya. Waliwo gundi oyo ndozo kire nti bakunoonya. Ne Holy Kinamoti yaliyo. Okay. Ayimba gospel. Okay. Kati temuli bangi. Newankubadde nga ndi mu class mubeera bangi. Batono nnyo abasala from the other side of professionalism ebeera nnyingi nga bw'olaba abaana abagenda mu waliwo project fame. Sijja kwogera linnya eddala kale project fame kati abaali eyo nti batono abajja ne basala ne badda side eno ey'endongo eyaffe etegeerekeka abantu ntikwegamba babaawo obuntu bungi obw'okugoberera. This is not musical, kino tekiri professional, kino tekiri ethical n'ebirala bingi nnyo. Lwaki batono abasala ne badda side eno abakikola ne bakimaking? Nze kyensuubira kiva ku kirooto. Bw'oba olina ekirooto n'ekiba kineeba kunyige neeba kuziika bakya era ovaayo ngo era ensigo w'ogiziika tosobola kusimba kasooli n'okungula bijanjaalo. Nedda jjukira ogenze ku ssomero kiki ekyakutwalayo ensonga esooka kati bangi bage waliwo abaana wenasomero waliwo abaana abagenda abajja ku department performing arts and film naye abasinga bonna oba bali balowooza ki saategeera kiraasi erimu abaana nga 40 twakemekeza nga tuli like around 24 abaamaliriza. Yes. Ate nange nze omu ku bo abadduka. Wadduka tewamala nanti ekyanzijayo ekyanzijayo nzali nsonga nnyingi naye emu ku zo negendereza nti eri bali nnyo into theory. Ngate goyagala practical oyagala okwateko. Naye ati kasongama okiraba kyoyimbye bakiwandika webati. Kyekino wano. Ate kubanga saazo ali nyakuddayo. Ebitabo bingi okusinga practical. Oyagala nnyo kyo hands on. Katujjawo otandikira. CBS FM. Obutebuzibe lwaki tokowa kuzannya werage noonyeza nembulwa werage bwanyatako kuzannya wemba mufumbulira bayimbira akapera baba. Okay, Bakaita Chibunomu
You're good, eh? Thank you. I love the way you fuse music y'omuzungu Yes. n'ekyaffe wano. Twaliko wano ndooza twali eri ebyaffe ebyekiro ebyedda. Yes. N'oŋŋamba nti obanga bw'oteekamu baakisimba ogiwuliramu ng'etambula kitegeeza you look for elements ezawano ezigifuula African. Surprisingly, si kinene nnyo. Omwoyo gwa bakisimba is kaso kiwulira ekyo neoba tekikubye gwosoki unogamba kalimu kano era naawe kenyini notandika okunyonya omutwe bwoti. So nze nfuna kinyusi ekyo ekikifuulanga foundation aba bakisimba n'enzimbira okwo ebisigadde. Kale ekyo byebimu ku byamuddusa ku ssomero. Obadde okyaŋŋamba nti tolaba engeri gye bakifuula, tebakikuvulira kyangu kukifuula practical. Oba oyagala osome ng'okwata baga kakati olaba gita eno baleme kugikusomesa mbu simanya eno simanya bazita frets eno simanya ennyingo zaayo. Oyagala agireete omusomesa oba lekyala akwate agambe kati gye tukubye ye D flat gwawe oba abaakumaze. Nze nze beeyigiriza ebyo ate kati ku ssomero wayigayo nga onaagamba nti nno kujjako kafuufu kuzibula maaso. Essomero liggula buguzi bwongo ekitone kyalimu naye nga nsima nti mwekiri. Bwe nagenda ku ssomero nenzuula nti ate kino ekitundu ddala ddala mwekiri ddala. Awo nenga omanyi kati kanyingira industry. Nenyingira industry kati mukwingira industry awo wenatanga okuzuula bingi nnyo ebyali eri bwe batulaga mu ssomero naye ate nga mu industry ate birala nnyo. Kati ne template gye bali basomesa mu ssomero yali nnyo y'Abamerika ng'eye Uganda tebakizza wano ku butaka. Yensonga lwaki nagala naye nedda ndaba tebikwatagana bulungi naye akaŋŋende nnyingira industry ndabe ekiriyo sikwe kutandika ogisoma kutandika ogibeeramu netandika okuyiiya ennyimba. Kati ennyimba nziyiiya according to what I hear from people ewaffe kuba togenda nk'omu America nyagendako naye obuzibu Abamerika byabwe wajja eno tayagala kuwulira kike kyajavudde kubanga gyekiri bangi yayagala kuwulira kyawano wano mubeera kwe kuleeta endingidi eyo tutambula nayo. Olwo bw'ova ku ssomero otandikira ku ki? Watandikirawo kulo olulimba ffe bwe tusooka okumanyirako ng'abantu is naki. Actually essomero sinti nayingira endongo nga nkyali ku ssomero. Kati osala okudda eno gamba nti ntandise olugendo nange ntandise okweyiiya otandikira ku ki? Kufulumya album gye bayita Kibunoomu ennyimba 11 nagifulumya 2016. 2016 ng'otandise ensinoga kati nyingi 2016. Kwe album eyo kwe kuli naki? Kwe kuli Kibunoomu okuli ono yennyini kwali ono akwegomba wa album eyaddako yajja mu myaka 3 after 2019. Kale ensi ekuyisizza eti eno musically? Kuyiga badde byakuyiga buli kimu oyiga bwizi kubanga ogiyingiramu talent erina weekoma talanta erina weekukomya noga kati kikomya ebisigadde buntu bulamu bwetowaze kutegeera mangu oli nga ye tannakutegeera ensonga nkulu nnyo kubanga oyinza omusanga ng'ali mu mawaggali ge naye nga ate omwetaaga ng'omwetaagira matanta alina mangi omwetaaga kati ng'olina ofuna engeri gy'omuyiiyaamu omuyingire katujje awunnuna Kenneth Mugabi ku Kyabasafama alina album empya bagiyita People of the Land. Yes, album eno eriko ennyimba 24
kana akayimba kwekamu kwoba obuyimba era bw'oba okanoonya kali ku namba 6 obuyimba obwo obuli ku albamu eyo. So osobola okwongera n'ogigenda n'ogistreaminga. Yajja kuwanga owulira ddala endongo gye bayita endongo, ojja kuba owulira ddala kye bayita disiko. Awulidde ategeeza muno Kenneth Mugabi. Do you think Ugandans have appreciated their own YouTube album Yes. Ugandans, I would say nti tetwagala kuvumbula ebisinga tulina ekikwate kyaffe mu mutwe. Tulina template gye tutambulirako nti nga gundi yakikola bwati naye wena okikola naye wena okikola n'oli walina okikola yet ensi ngazi ideas ngazi nyingi si buli kimu buli idea twagikolako still idea mpya right now. However engeri tetwagala nnyo kulowooza oba ngambe nti twagala nnyo okubeera nga bannayuganda ebijja twagala nnyo birisa empiso twegamba tetwechallenginga tetulowoolezako outside the box. Exactly. Kati nze I decided nengamba you know what let me take the highway kantwale the high road because I saw a lot of possibilities not only for me but for those who actually want. One time omwana omukyala yagenda nampangisaako performing ku mbaga ye naye omukyala yali ayimba naye ate nga looya nemugamba lwaki toyimba temuli sente kale industry yafiirwa abasobola bali eri bakuba mpiso emirimu gye bali mu kukola si kintu gye bagisinga okwagala bagikola lwambeera sobola okuleeta ekintu so okuleeta abasijasi agamba nti njagala feeding abaana nina maama ninono kakati ffe abasalawo tunagamba let me take the highway twefiiriza bingi byoleka era wosala okutenga the highway bangi bogenda okunyiiza. I'm telling you the truth. Why? Because gwe wakiraba kuva dda okoze ekintu kye babadde batasuubira ekitali kya bulijjo like wakiraba kuva dda kakati ekisookera ddala olina okusooka n'okyusa mind z'abantu ate okukyusa mind y'omuntu obeera nga atutte embalaasi ku luzzi osobola ogitwalayo naye tosobola gitaka kunywa naye olina ogiwa obudde enyonta egirume ejja kunywa. Kakati inze kubanga music aliko wa BPM BPM 100 and above okay 95 and above kakati mulimu eza 80 mulimu eza 90 kati ya 90 oyagamba lutambula mpola ngalusooba kakati dictator bwoba ogenze wali n'okuba omuziki n'okoowa enkeera ate togenda kuddayo kuba muziki gwe gumu nze nkugumikira wano ku motoka yo n'otekamu ka CD kanipulise kwono musendekerevu biri byampoganidde n'ebikuba amatu olwakusasudde ddi oyo awuliriza mu motoka okifunyemu ddi nze enkifuniramu bwawano nasooka nentegeera ddala industry eno abasinga obungi tuliira ku bivulu ku performances mbaga mwino tusasula abakuba music waffe naye ate instead it is the other way around. The opposite. Yes. TVs zino tusasula but instead it is the other way around. Ye system eri wano bwetu yazimbibwa bwetu yazimbibwa ate naffe tetulina kkaayana kubanga twakisangawo so katunafuna ngeri nze nasalawo ogenda mu mayumba g'abantu nti akemba kasankateekayo mba ntagala mu nnyumba ya muntu nti gwobeera n'amaanyi agakuba akayimba kano wonna woyagalidde emirundi gyonna gy'oyagadde okayoya buyoyo n'ogamba ndudde okukawuliriza wenteekayo ekivvulu ojja kujja kati nsooka okwatemu awo tovaawo awo abatenze bakayita muvubuka bulamu bungi bangi abali mu mbeera eyo okoze 100 landiroodi ate ayagalako emitwalo 5 ku 100 lwokoze embeera abantu gye bayitamu yakunyigirizibwa yakwetetenkanya abalala batunda byabwe okujja mu kibuga nga muvubuka lindako okukola ki okutulugunya banno negwotulugunya tomanyi kyaliko so buno tuba tetwogera atega nti waliwo ali mu mbeera eno yennyini gyuyugiraku nga oyugira ku bulamu bwe ebagamba omuyimbi mulanzi. How did this song come to be a Kenneth Mugabi song?
literally bantu benyini bakampa omeka kati abayimbi bagamba we mirror, we just mirror you mirror society kyetuwa art ya mirroring society fe gundi fe society kyetuwa gye tukidiza and wetegereza obulungi edda mu lubiri kabaka yawulirizanga nnyo artist why kubanga artist yajjanga eri ebintu najja nakwata akadingidi n'atandika obbibuulira ni n'aloopa kati kitegeeza art yalaganga ebiri mu community society mwetuwangaalira olowooza abantu babijjawa bana bazannya emizanyo bagijjawa abeera jasi muntu w'abantu lwabba kati the only difference nti eriwo yaatuula neyeetegereza muyinza okulowooza wetanakyakola naye atudde yeetegereza nolamugamba tanakyakola nga yeetegereza enkeera nagenda kuwa omuzannyo emizannyo gy'aba Alex Mukulu gy'abakayimbira ogiraba wone gino egibiraku ogundi ku national gino ogiraba bona boogera about the same things bebatuyita biri mu bantu eyo gyetuwangaalira so kana akayimba nga kafuna mu lockdown ebiseera awo boda nga bazikkirizakkiriramu okutambula waboda munaye nga ntwala netusanga wano oluguudo olupe bakola opposite arena eryawo bayitawo Nsambya walingawo ka poliisi kaba kajjawo kati kali kakute borders nga nyingi boda nga nyingi munaye omuntu yayanvuga wa boda eryanvuga namunaye omulaba mwetegereza oyo bamukutte naye takoze wadde n'emitwalo ebiri naye ate okugyawo boda eyo alina okuwa emitwalo 5 somusana naga munaye olunaku lwozibya lwobala oli agamba lwokeesa lwobala naye lwozibya lwobala mu lukuluno nga lwokeesa lwobala lwozibya literally kiba lwokeesa lwokola lwobala kati nolwozibya waliwo n'eŋŋombo gye bagamba nti owa boda tomuteerako kyaggulo njiwulira nnyo eyo wamala kutuuka n'okukiteekako so yembe gye tuyita abavubuka bangi some of them have reached out in inbox za socials and bagamba man wategeera otya namuga munange ekiri ewo nga wenagambye kyekiri newange waba situation is okuba different naye kunyigirizibwa kwekumu Okay, Kenneth Mugabi kuchamba safama njagala osoko kutegeza mkwano gwange nti bigger bundles, bigger data bundles osolo kubanga ozifuna mkwano gwange ne banafa ba Airtel abakugamba nti kakati akasente ke kamwata osolo kufuna ko bundles ez'amaanyi ku mitwalo 5 olujjo badde osasula omwezi ofune GB 20 kakati osasula sente ezo zennyini ate n'ofuna GB 24 ate nga zezimu ku speed eri ekizungirizi aho bulategwa abadde asasula omutwalo olyo badde week ng'ofuna GB 3 kakati bagamba nti kati bazongeza osasula mutwalo wiki n'ofuna GB 4 niga 175 nga ate era mwana weri across the bridge yava musajja musoga awedde emirimu Kenneth Mugabi budondo gyavira ddala ate nga mwana wawano wenyini wetuli kale bingi byoyagala okumanyako bwogenda ku Facebook Twitter ku Instagram osobola okuteekako ekibuuzo kyo ababuuza bangi nyo waliwo omuganda wange bamuyita Tommy Lee ambuuzizza nti Kenneth Mugabi yali ekirowoozezaako ekyokufusinga music oyo ne collaboration ya eringa ya rag oba hip hop oba okufuna hip hop artist n'akolako naye yes ndowooza ali ekirowoozezaako era newekikola nako with GNL yeah akayimba bakayita she said yes kwekali osobola okanoonya ku people of the land album eyo empya ojja kubeekola bulungi nnyo Kenneth Mugabi what zibadde challenges kyeze zikusanze along the way teri kintu kibeera kyakaserengeto okukokakoka wabaawo obuserengeto n'osanga obusozi n'ebirala what are some of those challenges zosanze along the way mukugezako okufuuka kyoli challenges I would say zibadde on my side mulimu ebintu byobeera nabyo naye nga tokimanyi nti obirina oba onfuna bw'obeera nabyo ate gwe n'ofuluma ogenda obinoonyi kyokka nga Katonda yabikukwasa kati butekkirizaamu n'okwezuula obutekkirizaamu buno nasooka neneezuula nenga ne wano wenjagala okuyita
naye ate okukkiriza nga kutono nnyo kubanga abaali mu industry abali bakikola baali babalira ku ngalo ate nabo ngo obasemberera olabira ddala nga embeera zaabwe za njawulo so naate nga nze ekintu kubanga bagamba ono music alina class nze ne ŋŋamba amatu galina kirasi kubanga music w'amatu ayingira mu matu fena tuwulira ki amatu galina kirasi osobola okusanga omuntu golowooza nti si wa kirasi naye nga okutuuka kuli musical n'olusanga oli alina kirasi naye nga okutuuka tekuli musical nga tabitegenda bitegeera so kasana netegereza nnyo ebintu ebyo neŋŋamba nomanyi sigenda kukolera music wa class kankole music w'amatu kubanga nze kyempisa mu music nti ngezaako kukakkanya mwoyo ogwo guli ki ogukubiddwa embeera kubanga nange binyininyini byenyimba mbiyitamu ennyimba zennyini zenyimba ebimu byantuukako ebirambira wa neighbor ebirala mbira mu mikwano gyange why nange neŋŋamba kankiwandiikeko maasi eyo akantu kayinza okungwako and I refer to the song. So it's just more than just singing. It's just wonekana akantu akali ku Twitter omwana yagenda n'awandika ku Twitter n'agamba Kenneth Mugabi, thank you very much for your music. It has saved my life. Nakateeka ne ku page yagondi nakateeka ku page ya Facebook nakateeka ku Instagram. N'angamba nti alina emyaka 18 ayagala kukola bino nga byenkola naye bazadde baali bakola ki bali bamugamba nti nedda tokola ebyo ebyo byabayaayi ngaera bulijjo so omwana like on Twitter nayoga na-expressing n'agamba nti nali nkooye ng'obulamu abukooye why bazadde batamukkiriza kukola kyayagala muto mu myaka 18 balwana nnyo ewaka nga beekuba almost every time naye nti lwali lumu n'ateekamu eno people of the land ku YouTube n'atandika okugikuba kayimba kamu kati ye takimanyi nti taata we ali mu kuwuliriza music yani gwawuliriza kati akayimba kyasooka okuwuliriza kaali enjovu nekuddako ankuba nekuddako awunnoona taata nga bonna awuliriza kati enjovu yali eggwako taata naje namubuuza ani ayimba namugamba amuta Kenneth Mugabi yayimba oh okay pozi wagamba yoga kukola ng'ebyo nyabye njagala okukola then namugamba sikyakulinako tabbu nti okuva olwo era taddamu okuwulira nga bayonga taddangamu. That is music for you, ladies and gentlemen. Bamwita Kenneth Mugabi ku Kyabassa Fama. Tukyayongera maaso n'okubalabala tujja ziwulirizaamu ezinasoboka ate tujja kuwala n'ennyimba zezisinga okuba nga zimunyumira 6 mu maaso awo kasita tunaabanga tuyinako wetugasse. Kenneth Mugabi, what is our identity as Ugandans musically? Now that is my next quest. Kyekyo kyoddako okunoonya. Exactly. Kubanga tuyina over 60 tribes and over 50 tribes and 70 dialects. Nga onagamba nti ennimi nnyingi. Nga onagamba omusoga amawanga mangi. Omugwe busoga nga tribe. Kati buliwo abagwere mulimu amalala. Kakati agamala gonna nago galina language haiba zifaanaganamu ona nti bw'ayogera onaawulira naye za njawulo music wa njawulo dances za njawulo ne meaning ya njawulo kubanga music waffe twamujanga mu way of life dances folk songs ezo zogera nnyo ku bulamu bwaffe zasomesanga wano mu Africa ffe twayiga in a non-formal way nti gundi jangu otule wano tula wano yiga ntunuulya kyenkola jajja n'agera olugero oba n'ayimba akayimba oyina oyiga mpolampola n'oyiga ennyimba ezasomesanga abaana nga bakula ye African way of learning nti eyo system ekyatulimu however much we are trying to adopt eyaki ey'ebulaaya poza obuza kibuzo ki what is our identity musically so identity for now nzibu yakusanga nti kubanga nyizo kuba akayimba akava mu north notakatege nogamba watu bano bawa nolwenza baba South Sudan uwe South Sudan enzo kakuba
oba nayimba something gwe nolowooza nti ate waggulu nati nga wa South Sudan nti amawanga gayingira nnyo eri gatyo. So identity tulina kukkiriza ne tufuna ekyo ekinyusi ekiri below of which 19 ngeze okunoonya nga onagamba nti backsimba groove ya backsimba gyenzimbiddeko music ono oba neŋŋamba groove ya rakaraka gyenzimbiddeko akayimba kano. For example nakigezaako owulira mumuleete akayimba mumuleete nazimbira ku groove ya rakaraka chacha oliwa groove ya backsimba nkwegoma groove ya enyimba ezisinga nzize ku groove ya backsimba ne tamena ibuga wabasuga kubanga zifaanaganamu like in terms of manzo kumpira olugezigezi but time signature olugezigezi olulina time signature zifaanagana like tufaanagana nnyo naye ate we are totally different. So kakati finding out ekintu kimu olina kutambula ntogamba kankwate region si tribe abula region kiki ekitambuza region eno kubanga abasoga waliwo mu Uganda tulaba universal regions ngayo egatta speeding esobola okugenda western esobola okugenda eastern esobola okugenda central teziriwo ezo. Omanyi tutunula nnyo abazungu ne twerabira nti nno abasinga bonna boogera olulimi lumu ffe tulina olulimi lumu essaawa zino olulimi tuconsideringanga tulina is English naye ate oluzungu olwo wegendereze nti olulimi oluli lokolo tulina wano. Okay, abasinga bayinza okirwanisa naye Luganda kubanga mbuulira wano wonna mu Uganda boogenda ntosanga Luganda. So most of the times era omuntu kasayimba Luganda ogenda kulaba nga atavuddeyo kyangu nnyo okuba ng'oyimbye Oluganda. Why? Kubanga wonna olusangawo tushembadde nga nti kati in terms of language netwesibaawo kubanga tuwuliziganya kati netunoonya biri byogamba simatime kubanga omuntu owakadudu wawula all of a sudden natandikirawo oli atandika mulirwana kobana kuba inongo banaine baba magomega baya musoga natandika kusentamene mwana waife sige oli nata awo nga yimba ndi mugundi mu kitaguru manya tukirire nga kiri mu kitaguru tegere oya kati undambi anjawulo olinaga olongeza dunia ola sapere olongeza dunia buli wamu balina music waabwe balina buli kimu kya kati nze ndowooza yange ninako be nali nkyazizaako wano ne bagamba nti twali tukifunye ekisobola otugatta and that was Bucks Raga nga kitwawula ku balala bonna that was ours nene tetwakigoberera bangi bembadde nabo wano abayimbi bano besijja kugamba Bucks Raga obuzibu ennamu bwali nti kigambo raga tekiva wano kyobola kiba kizibu okumaintaininga laba neze amapiano eva was totally South African totally like yawe n'erinnya tetulirangako until noga amapiano yatebye ebiki amapiano byebiki bino okulaba nga abaana balina groove engage naye ng'ebaddewo wabaddengawo Afro House wabaddewo house byonna bibadde mu South Africa kati omwo mwemwa Afro House waliwo ne biri mutulo bali erimu awo mwe bajja amapiano omwo naye era nga erabira nti ebadde mu tradition gundi kyebakola Abanigeria nabo bakkiriye mu traditional gundi zaabwe ne bajjayo akantu kakati bwe bakajjayo bakwatagana ne bagamba kati leero tuyise no wave ne bagiyisa anti kitandika n'omuntu omu n'aga kati nze nnumbi kati Kenneth Mugabi tosobola kulumba nalumba tandikira ku ggwe nalumba ali n'ataatenga ddi kale kukyamba safama na Kenneth Mugabi gwe tukyalina naye tuyingidde essaawa ey'okusatu mukwano gwange
kigenda kugwa kyoyitamu kyolowooza gwe wekka kiyitamu kigenda kugwa munno mugambe kigenda kugwa kyolowooza tekiggwa alinneko kwetta endowooza yokwetta kyekyeemu kigenda kugwa kwalowooza ensi ekomye kigenda kugwa kigenda kugwa lindako okwejjawo gundi tukyakwetaaga kigenda kugwa lindako okuleeta ebibi totulugunyaayo akulinaanye mugambe gundi kigenda kugwa Thank you. Okay. Bamwita Kenneth Mugabi. CBS FM.